Enteekateeka z'ekitongole ki Kampala Capital City Authority ogenda mu maaso n'okulaba nga balongoosa ekibuga zongeddwa amaanyi era nga ku mulundi guno babadde mu ggombolola y'e Makindye. Ssenkulu wa KCCA Sharifa Buzeki asinzidde eno e Makindye n'ategeeza abantu baayo nga bwe balina okugenda mu maaso n'okuba bambega eri bannaabwe naddala eri abo abasuulasuula kasasiro oluusi abaviiramu n'endwadde. Abantu bano bakwewaliza era otuyambi obefuabo abasobola okusomesa abantu babakulinaanye okwawula kasasiro. Okwawula kasasiro kulimu emigaso mingi nti bw'oba omwawudde ebintu nga bino ebya pulastika bucupa biki waliwo ababigula ne bakola ki nebakutwala ate n'ebivunda obanga osobola okubikolamu nakavundira nga bitawaanye nnyo kubanga tulimu ebicupa mulimu ebyo. Buzeki ategeezezza nti ku mulundi guno baataddewo ebirabo era nga bigenda kugabibwa ku nkomerero y'omwezi gwa Desemba eri eggombolola 5 nga eneesinga oba enenywa mu ginnaayo akendo egenda kubanga efuna ebirabo eby'enjawulo mu kaweefo w'okulaba ng'ekibuga kibeera bulungi n'abantu ababeeramu nga bakyeyagaliramu. Agala okulongoosa kino ng'amanyi nti mulimu obukyafu obulala naye kuba kwewaayo kola abantu bango basaasira kati gomanyi nti omusulo yonna byobukyafu obutadde naye basubira bajje balonda olwedde byonna tubisanze weebiri uno innocent sanitation officer kati sebo sanitizinga biki abakulembeze ab'enjawulo omubadde ne yeegwanyiza entebe y'obwammeeya Yasin Omar bategeezezza nti bagenda kubanga bakolaganira awamu n'ekitongole ki KCCA kisaako n'abantu ba bulijjo okulaba nga bongera okuyonja ebitundu mwe babeera olwo nno beewale okukwatibwa endwadde. Programu nungi naye ekizibu is it sustainable covering area yonna ya Kampala oba Makindye. Batugambye nti baaliko mu bitundu ebirala ebya Makindye. Simanyi katusabe egende mu maaso. Genda maaso. Let's pray that it continues. Signal byokukola sample then nebikwa. Get the point. Yes. Twogeddeko n'abakulembeze abalala bategeezezza nti kikulu nnyo abantu okweteekateeka era n'okwenyigira mu nteekateeka ez'okugogola n'okulongoosa ebitundu mwe babeera kubanga endwadde ezisinga ziva ku buligo ssaako n'obukyafu. Tugenda nga tukumamu abantu amaanyi bagezeeko okweyonja actually beeyonje kubanga obujama bwo si bulungi buleeta endwadde emyala gizibikira obubi buli mu drainages abantu amazzi kasita gazibikira bwe gati gajja waggulu gagenda mu nsulo ate amazzi g'okozesa. Tumbira kwa abantu si kubi naye nga womanyi nti community gye tulimu y'abantu abakola gino emirimu egya bulijjo nga bw'olabye ku nguudo nti ssaawa eno ebeera bize naye nze mbadde musaale nnyo nga kansala w'ekitundu kino okusomesa abantu nti kasasiro obugagga era bw'otunuulira manifesto yange mbalaga nti ssaawa zino ndi mu kugezaako kulaba watya we tufuna obugagga mu kasasiro nga tumutegeka avunda n'ebicupa ate nga tubitunda aye ne tubikolamu n'ebintu eby'omugaso nga roofing tiles pavers ne bino toilet papers ne briquettes era ndi musaale nnyo mu campaign eno. Makindye y'emu ku ggombolola ezikola ekibuga Kampala naye nga babadde balina okusoomoozebwa kungi